Sinkulamusizzaako nnyo mukwano gwange yenna gy'osinza obanga okutuuliriza kulikayo obwakedde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force olunaku olw'eggulo yasisinkanye Mwami Yoweri Kaguta Museveni basobole okuba nga boogera ku nsonga zino wammanga, naye ggwe olowooza kyonna kyonna ekyateesezeddwawo kirina gye kiyamba ku Uganda, kirina engeri gye kiseevingamu bannayuganda abagenda mu maaso n'okubonaabona. Wandyesanga ng'era n'ensonga ze bateesezzaako tezina we ziyambira wadde n'okuteekawo effect ku ebyo byonna ebigenda mu ggwanga lyattu Uganda, ku ngeri bannayuganda gye babonaabonamu, gye batuntuzibwamu. Abantu bafa buli lukya naddala ku lw'ebitongole bino ebikuumaddembe. Simanyi ggwe bintu ngeri ki gy'obiraba, naye okusinziira ku ndowooza yange tugenda kuba nga tuwayaamu. Oli ku Yugi Update TV kw'osinza obba ng'otuwuliza we bali kwekumira ku mayengo gano. Bw'agala otweyungako kkirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba ng'otweyungako. Mmwe abali e Bulaaya mu diaspora nammwe mbalamusizzaako nnyo, mwe bali twegattako kiba temuva ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Buli omu akimanyi bulungi ebigenda mu maaso mu Uganda, naddala n'ebikolwa ebikolebwa ku bannakibiina kya National Unity Platform. Ebintu bino si bya kusaaga wadde n'omulundi n'ogumu olw'ensonga nti General Muhoozi Kainerugaba tumulabye enfunda eziwerako ng'ajja apostinga ku mikutu gye egya social media ng'ajja awooninga abakulembeze ba National Unity Platform ssaako n'abawagizi. Wabula bino mwabitwala ng'ebyokusaaga nti anoonya popularity ku mukutu gwe ogwa Twitter, naye abalaze nti asobola obbyakitinga n'obbiteeka mu nkola. Era ne weeyogera bino gavumenti teyavaayo biteekako kkomo, so n'ebitongole ebirwanyirizi ebikuumaddembe nayo tebyavaayo, so n'ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu tewali kyenyeenya, nga buli kimu kitunuulidde. Kati buli muntu waateekinga step n'alaba nga teri kyenyeenya aba ayongera agenda bugenzi mu maaso. Kati zino posti ezaateekebwanga nga zigenda mu maaso n'okutiisatiisa bannayuganda, naddala abali ku opposition side, naddala aba Nuupu, mwabirabanga ebyokusaaga tewali yavaayo n'agamba nti nno kiki ky'oyagala okukola. Kati mulaba nga bitandise oteekebwa mu nkola. Mwami Yoweri Kaguta Museveni talina lunaku yali avuddeyo kwogera ku nsonga z'okutiisatiisa bannayuganda ssaako n'abo mu opposition leaders. Kati olunaku olw'eggulu Mwami Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne mutabani we Mwami Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force basisinkanye battaanye ku nsonga ezimu. Golowooza bateesa kulaba nga bakomya violence ne conflicts ze batadde mu Uganda naddala mu by'okulonda. Ye kino bannange ekigenda mu maaso e Kawempe kitusiigira kifaananyi ki ekigenda okubeerawo mu kalulu ka 2026? Olowooza kagenda kubeera feya? Ye why olowooza okulonda kw'e Kawempe okusinza ku badde ekigenda mu maaso mu nominations gw'olowooza kunaabeera feya? Nkwanirizaako mu comment section, jangu oteekewo endowooza yo otangaaze eggwanga okusinziira ggwe ku bintu w'obiraba. Gwagala otwegattako mu comment section, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako. Mbagaliza olunaku olulungi, mweraba.